ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka era nebyofunye nga bibyo bikusaanidde era okakase nga Mukama bw'awakuwe okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka era nebyofunye nga bibyo bikusaanidde era opakase nga Mukama bw'awakuwe. Naye okutya Katonda awamu n'obutayaayaana ge magoba amangi, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi ate era tetuyinza kujja mu kintu. Bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga, naye abantu abaggwamu omwoyo olw'okugaggawala batera okugwa mu kukemebwa okwa buli ngeri, omuli okwerabira Katonda n'emitego egy'okwegomba okubi, okumalamu amagezi, okwonoona omuntu ne kumunnyika mu kubula n'okuzikirira. Kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna. Anti ayagala ffeeza takkutenga ffeeza. Naye ggwe omuntu wa Katonda ddukanga ebyo, ogobererenga obutuukirivu n'okutya Katonda. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka era nebyofunye nga bibyo bikusaanidde era okakase nga Mukama bw'awakuwe okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka era nebyofunye nga bibyo bikusaanidde era opakase nga Mukama bw'awakuwe okwagala ebintu y'ensibuko y'okuyaayaana ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu y'ensibuko y'okulya ebibbe ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu y'entunula omuva obujja ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu yeggwanika omuva obusi ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu bwe kulimba ofuna ebingi ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa ye Pawulo okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka era nebyofunye nga bibyo bikusaanidde era opakase nga Mukama bw'awakuwe okwagala ebintu wemulugube ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu kyabuswavu ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu wamulyake ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu mukizikiza ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu abayaye ebintu by'ensi eno bya kikolimo teri gwe bikkusa tusoma nti okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibye bingi
tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe okwagala ebintu ennono y'obutali butukuvu obukyafu ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu endwadde y'okufa omululu nga tekuwona ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekinyogoza n'abalokole kyakabinyo ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekikulungutanya abafuzi yakulibyo ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu by'ebbinu ly'ababunye endwadde zinnamutta ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa sekutusoma okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe okwagala ebintu kyekitukeeyereza emitima ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekisubya n'abamu ebyabwe okupekuka ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekiremya n'abamu okufuga ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekibuuza n'abamu eddiini kyakabinyo ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa okwagala ebintu kyekiremya n'okutya Mukama kikafuwe ebintu by'enseeno byekikolimo terigwe bikusa ale tolaba okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera n'ebyofunye nga bibyo bikusaanidde keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe keera opakase nga Mukama bw'awa akuwe. Haleluya, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi nze Pastor Martin Timothy Lubega owa T.DIVINUS Outer Church Kitemu Kivu, Kampala, Uganda. Okusooka byonna neebaza Mukama oyo atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'olwaleero, era ng'olwaleero lunaku lwakuna nga tuzze okubeera nga tujaganya ekigambo kya Katonda, kubanga Mukama waffe tumujaganyiza buli lunaku. N'olw'ensonga eno wano wennyini wenzijidde okubeera nga nkuwa ku ssomo lino ekkulu lyenzizze okubeera nga nsomesaako olwaleero. Abantu bangi nnyo mu bulamu banoonya obuwanguzi, banoonya okulaba nga bakulaakulana, banoonya okulaba nga bagenda mu maaso. Naye kisoboka kitya era kiyinzika kitya ekyo? Kiyinzika mu ngeri bweti olw'ekisa kya Katonda. Nga bwe nabategeezaako emabegako nti
abantu bangi balina engeri gye balowoozaamu ne gye balabamu Katonda. Abamu balowooza nti enkulaakulana abalokole tetuteekeddwa kubeera nayo, tetulina kgenda mu maaso oba tetulina kubeera bulungi. Naye okusinziira mu kigambo kya Katonda, enkulaakulana naffe abaana ba Katonda tugyetaaga era tulina okugenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo ebintu bitono nnyo ebitera okwogerwako ebireetera abantu okutuuka mu buwanguzi buno bwe beetaaga. Waliwo ekisumuluzo ekikulu ennyo omwana wa Katonda yenna kye yeetaaga, oba waliwo koodi namba omwana wa Katonda gye yeetaaga esobola okubeera nga emusumululira obuwanguzi buno bwonna bwe yeetaaga. Njagala kino nkikuseetinge bulungi nnyo, nkikunnyonnyole bulungi nnyo mu ngeri bweti nti ekisooka gwe ng'omwana wa Katonda teri mukisa gw'ogenda kusaba Katonda mupya okusinga ku ogwo gwe yakuwedda mu Mukama waffe Yesu Kristo. Omukisa gwonna era buli mukisa gwonna gw'oyagala mu nsi eno gwakuweebwa dda mu Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. So n'olw'ensonga eyo teri mukisa mupya kubanga Bayibuli egamba nti every spiritual blessing kwegamba yatuwa buli mukisa gwonna gwe twetaaga mu bifo ebya waggulu mu ggulu. Gwegenda osome Efeso essula esooka olunyiriri olwokusatu. So n'olw'ensonga eyo lugenda kuba lukulambulira bulungi nnyo okulaba mukisa ki ogwo Katonda gwe yakuwa. Abefeso essula esooka bw'oba osomye olunyiriri olwokusatu lugamba nti yeebazibwe Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Eyatuwa buli mukisa gwonna. Yeebazibwe Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Kati buli mukisa gwonna gwe twagala gwatuweebwa dda mu Kristo Yesu mu bifo ebya waggulu mu ggulu. Kyekireetera abaana ba Katonda okubeera nga batambula nga abataliiko mukisa. Abaana ba Katonda bangi nnyo mu mbeera y'ensi batambula nga abataliiko mukisa, batambula nga abatalina Katonda, batambula nga abataliiko buwanguzi, ng'ekizibu kyabwe kiri wano nti bajja ne beerabira koodi eyo esobola okubaleetera okubaggulirawo enzigi zino ez'omukisa guno ne bagulabako mu nsi ey'obuliwo. So bitono nnyo ebyogerwa ku nsonga y'ekisumuluzo kino oba eya koodi eno esobola okusumulula omukisa gwa Katonda ogwo already oguliwo mu nsi ey'omwoyo ne gulyoka gulabisibwa mu nsi ey'omubiri. Ebirundi mingi nnyo nga ekimu eky'ekkumi bwe kibeera ekisumuluzo kya Katonda. In fact ntera bagamba nti endagaano enkadde n'empya buli endagaano eyambako ginnaayo okutuukirizibwa. Endagaano enkadde eyambako empya oba empya eyambako omukkiriza okumanya okutuukirizibwa kw'ebyo ebyali byayogerwa era ebyali byasuubizibwa era ebyali byalagirwa mu ndagaano enkadde. Endagaano enkadde kisiikirize kya reality. Kiringanga omuntu bwe yandigambye nti onoonya Martin naye n'obaako woolabye ekisiikirize kya Martin somewhere ng'alina we yeekwese obadde oyagala kumulaba naye nga oba akwekwese kati ekisiikirize bw'okiraba n'okigoberera kiyinza okutuusa Martin w'abeera yeekwese. So bw'omutuukako oba tokyetaaga kisiikirize kubanga omuntu gw'oyagala omutuuseeko.
mu eri eyo kyengezako okulaga nti Yesu Kristo ye reality era endagaano empya bwe bukakafu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Endagaano enkadde kye kisiikirize ekyali kitutuusa mu bukakafu obwo obwa Kristo Yesu mu ndagaano empya. Mu ndagaano enkadde waliwo ekisumuluzo Katonda kye yateekawo era kye yawa abantu mu ndagaano enkadde okubeera nga batuuka mu buwanguzi. For example, nga ekimu eky'ekkumi, tithing was the master key in the Old Testament to temporal blessings. Omuntu okutambulira mu mikisa gino gye tuyita temporal blessings, you know, temporal blessings, haleluya, emikisa gino egy'omu nsi eno ey'abalamu bye twetaaga okugulabirako mu nsi eno ey'abalamu. Bayibuli ekulaga nti these temporal blessings mu nsi eno ey'omubiri eggwaawo ey'akaseera obuseera, Bayibuli eriverekirira netulaga nti ekuwa ekimu eky'ekkumi, this was the master key in the Old Testament, kye kisumuluzo ekikulu mu ndagaano enkadde ekyagobererwanga, era nga kikulu omuntu okukitegeera that it is still important in the new, era nti ne mu ndagaano empya kikyali kikulu nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu ndagaano enkadde waliwo ebintu ebyakyusibwa ne waliwo ebintu ebitaakyusibwa, wadde waliwo ebyakyusibwa. Nja kulaga lwaki waliwo ebitaakyusibwa ate waliwo ebyakyusibwa. For example, Yesu olw'okuba yaleeta ekisa teyatuwa Beetuli 9 wadde nga mu ndagaano enkadde gye yagaanira Abayudaaya nti temwendanga, temubbanga, temuttanga, temuwaayirizanga, teweegombanga mukazi wa muliraano. So bino ebintu bino byonna asooka kubyogera mu ndagaano enkadde, naye tukomawo mu mpya neera ne tubisanga era ne tusanga nga Mukama waffe Yesu Kristo olw'okuba yaleeta ekisa teyabaduumira nti mugende mubbe, mugende mwende. Ekyo kyengezaawo okulaga nti waliwo ebintu ebitaakyusibwa naye nga byatuukirizibwa butuukirizibwa mu Kristo Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. For example, obutayenda, ekyo okwagala kwa Kristo Yesu kwe kukituukiriza mu mmeeme y'omukkiriza nti n'oweera nga omugwe obwenzi tebuliimu mu muntu wo ow'omunda, naye n'omuntu ow'omubiri ye asigala asikirizibwa okukikola. Naye gy'okoma okwennyika mu Mukama otuuka obudde ng'obutayenda si kizibu kyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. There is a time we reach nga ekintu eky'obutayenda is not my problem. Lwaki? Because I have trained my body to follow the will of God. Ng'omubiri gwange ngutendese okugoberera okwagala kwa Katonda. So kiki ekitegeeza mu mbeera eno nti okwagala kwa Katonda kujja ne kutuula munda mu mmeeme eyo bw'olokoka. You just have this will to do good. Owulira buwulizi nga you have the will to do good. Owulira buwulizi nga you have the conviction of the Holy Spirit. Olina okulumirizibwako Omwoyo Mutukuvu okugamba nti kola kino ekituufu. Wadde bannaddiini abasinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi nga bagamba nti ebisiyaga nabyo birungi, gwe ogenda kumaliriza ng'owulira kwagala kwa Kristo kugamba nti tokikola kibi. You just have the will, the consciousness to do the right thing. So it is still important in the new. Ekimu eky'ekkumi nakyo ky'oba nti mu ndagaano empya kikyayina amakulu. So there is a master key to prosperity in the New Testament. Waliwo ekisumuluzo ekikulu mu ndagaano empya. So nsoose kugamba mu ndagaano enkadde waliwo ekisumuluzo ekikulu kye baali baaweebwa bo nga bo. Mu kusooka kyali kimu kya 10 kyekyabaweebwa. Nengenda kwongera nkulambululire mu ndagaano empya what is the master key. One thing kye tulina okunotinga nti wadde Yesu Kristo yayogera n'emirundi mingi nnyo ku buteegomba, obuteegomba oba covetousness, which is the desire for wealth,
for the purpose of holding it, kwegamba kwegomba okubi, okwegomba ebyobugagga n'ebigendererwa ebibi. So teyagamba nti n'Abakristaayo tebategeddwa kubeera na material possession. Abalokola mujja ne mulowooza nti okubeera omwavu ennyo kyekigulumiza Katonda, oba okubeera ng'oli bubi nnyo kyekyo ekigenda okuyimusa erinnya lya Mukama. No, Mukama waffe atulaga nti Abakristaayo naffe twetaaga material possessions. So n'olw'ensonga ezo teyagamba nti tulina kunoonya poverty for poverty's sake. Yagamba, but seek ye first the kingdom of God. Kino kyekisumuluzo ekisooka, but seek ye first the kingdom of God. But seek ye first. Tinaye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebintu byonna ebisigalidde biribongerwako. Genda mu Matayo essuula ey'omukaaga, Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33 egamba bweti, tinaye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna biribongerwako, era ebyo byonna mulibyongerwako. Kikyetegeeza waleno, many people, abantu bangi nnyo bajja ne baba musumba, nsabira nange Mukama anfuuleko bulungi, nange mbeereko bulungi, nange Mukama ankyuseeko, nange Mukama annyimuseeko. But the key says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, and all these things shall be added unto you. Timusooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, na bino byonna biribongerwako, na bino byonna biribongerwako. Yesu yasomesa nti first and foremost, it is the responsibility of every human being to seek the kingdom of God. Kituufu nnyo oyagala poloti, kituufu nnyo oyagala ennyumba ennene, kituufu nnyo oyagala okubeera nga naawe obeerako mu bulamu, obweyagaze nnyo. Naye Bible eri very clear netulaga nti seek first the kingdom of God and all these things, and all these things. Kituufu nnyo oyagala embaga ennungi, kituufu nnyo oyagala omwami atya Katonda, kituufu nnyo oyagala omwami ajja okukwagala n'omukwano gwonna ogw'ekimmemmette. Naye seek first the kingdom of God, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. From the Garden of Eden, omuntu yayasalawo abeere independent. Bwe twogera ku independence, kitegeeza omuntu okubeera nga asobola okwetwala oba okweyimiriza awatali buyambi bwa mulala. Someone is independent, like the nations zaffe ezaali nga zaali colonized n'abazungu n'abalala. So n'olw'ensonga eyo ffe ne tumanyi tufuna independence. Kati lero nkirekera ggwe okulaba nti okuva ensi ezimu we zaafuna independence paka olwaleero zakyukako oba zeeyongera kwennyika. Ekyo nkikulekedde. Naye mu ngeri mu endala, Katonda n'abakkiriza abamu balinganga ensi ezimu ezaafuna independence, kyokka okuva zaafuna independence tezirina progress. There are so many nations ng'okuva zaafuna independence ng'ate tezafunanga progress, ng'abazungu bye babaleka nabyo byebyo bye bakyalinawo. Meaning that nga singa be baali bakyaliwo ate oluusi bandibadde nga ebintu ebimu nga byakyukako, byandibadde nga oluusi tebiringa bwe biri mu nsi ezimu ezo ezaafuna independence kyokka nga tezikyukako. Kati ye muntu okusooka ensi zino nga ziri dependent, ate oluusi
wadde byonna tebiba birungi okubeera dependent wano mu nsi zaffe ez'omubiri someone obeera dependent oba eggwanga okubeera dependent ku ggwanga eddala si kirungi. Kirungi nnyo eggwanga lyeyimirizeewo, naye challenge eriwo nti lyeyimirizaawo litya n'abantu abalyake. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Lyeyimirizaawo litya n'abantu abalyake omuli obufere, kampani ez'ekifere, ebintu eby'ekifere, obubibbi. So n'olw'ensonga eyo kyengezaawo okulaga nti wewabeera challenges. So mu ngeri emu oba endala bino byonna bibeera bigoinga on bihappeninga naye nga bitambula bwe bityo. Kati abantu abamu beetaaga okubeera nga babeera dependent. So mu ngeri y'obwakatonda, mu ngeri ey'obwakatonda, Katonda yakola omuntu ng'alina okubeera dependent on him, nga yeesigamye ku ye, ng'asinziira ku ye, ng'obugabiriza bujja ku ye. So n'olw'ensonga eyo nga Katonda ye beneficiary waffe kwegamba gwe tujjamu obugabirizi, gwe tujjamu amaanyi agatuyimiriza. So n'olw'ensonga eyo mu lusuku Adeni omuntu bw'asobya n'ava ku Katonda, omuntu yafuuka independent, n'abeera nga takyali dependent. Ntera bawa example nti ekyennyanja kibeera dependent on water. Bwe kitaba n'amazzi kiba tekirina bulamu, bwe kibeera mu mazzi kibeera n'obulamu. Ekyennyanja kyonna bwe kiba mu mazzi kiba n'obulamu, bwe kitaba mu mazzi tekiba na bulamu. So mu ngeri emu oba endala kyengezaawo okulaga nti gwe ne bw'okiteeka mu ntebe ye eya sofa ey'ebbeeyi nti okyagala nnyo era kokiteekeko mu ntebe eya sofa, kijja kufa bufi lwa nsonga its life is in waters. It should live near the waters or in waters. Kirina beera mu mazzi in order to be alive or to stay alive. So tosobola kubeera na bulamu, tekisobola kubeera na bulamu nga tekiri mu mazzi. Tekirina ngeri gye kibeera na bulamu nga tekiri mu mazzi. The same thing happens. Gwe kyolina okutegeera omukkiriza omuntu wa Katonda yenna ku nsi talina bwabeera na bulamu Katonda bwamwagaliza nga tali dependent ku Katonda. Kati Adam ava ku Katonda n'asigala ng'ali independent nga tali dependent. There are two words. Adam remained independent from God, but at first he was dependent on God, and life moved smoothly. Obulamu nga butambula bulungi because Adam was dependent on God. But the day Adam left God's will, he then welcomed the devil's tragedies, devil's problems in his life, and therefore his life turned away. That was the turning point. His life turned away from God, neyingira mu bulamu obulala obwa devil, obulamu okubeera nga oli independent nga toli dependent on God. Kitegeeza forces z'ensi zigenda kusika zikusinza amaanyi. Lwaki? Kubanga gwe oli muntu wa mukka ogulina okubeera nga obeera mulamu nga weesigamye ku another force, ku maanyi amalala, ng'amaanyi ago ye Katonda. So the moment you are cut off from God, a moment wobiranga you have no connection with God, nga tolina nkolagana na Katonda, ne bobiranga yegwe president w'eggwanga. Soogera ku lino lyaffe abantu abamu saagala mugire. So njogera ku president yenna. So ne bobiranga gwe oli mukulembeze wa ggwanga ki, what I want to tell you nti bobiranga you are not dependent on God, that means ogenda tambulira in life without God. So what is the life without God? Obulamu butali mu Katonda ki ekibubeeramu? Nti n'obuwanguzi omuntu bw'abalabikanga afunye nga talina Katonda, bwonna bubeera foli, bwonna bubeera bukyamu. Bwe bugagga abantu abamu bwe bafuna nga tebabulinamu mirembe. Lwaki? Because the wealth lacks God.
obugagga bw'omuntu omu bubulamu Katonda. Sente ezitaliimu Katonda teziwooma. Sitaani azitega emitawaana in every corner, ng'ozifuna naye nga tozeeyagaliramu. Lwaki? You are not dependent on God. Katonda tomwesigamyeko, taliimu ne mu by'obugagga bwo, talinaamu priority, talinaamu kifo kyonna. Tomutwala nga priority in your wealth, tomutwala nga priority in your life, tomutwala nga nnamba emuyo ng'ekisooka kyo. Katonda ayagala abeere mu kifo ekisooka kyo mu bintu byo, abeere ekisooka kyo mu byokola, abeere ekisooka kyo. So many people basanga emitawaana mingi lwa nsonga eyo. Some people balowooza abaavu be balina okusaba, ate nze omugagga nsaba ki? No, you need to pray, you need to walk in line with God's word. Olina otambulira mu lunyiriri wamu n'ekigambo kya Katonda. Lwaki? Lacking God, okubeera ng'olackinga Katonda mu bintu byo, gwe noyagala bimuyingizeemu nga bimaze kutabuka. That is where the problem is. Unfortunately, abantu bangi mu nsi bakatonda bamuyingizaamu luvannyuma nga bimaze okulema. They use God as the last option. But God is so gracious. Ekisa kya Mukama kiyitirivu nnyo. Waliwo abantu abamu nga mbamanyi nga tosobola bakozesanga last option. Nawe manyi mu bulamu bw'olina abantu b'omanyi nti bw'obeera omulese nga last option taliyingira mu nsonga zo. But God is so gracious. Katonda wa kisa nnyo nti newankubadde nga musooka ne mumubuusa amaaso, bwe mujja ne mujja oluvannyuma ne mumuleetanga last resort, last option, mwattu avaayo n'akuyamba kubanga yalina ekisa n'okusaasira. Ne tategeeza nti oba tekitegeeza nti sooka kutomera olyoka oleete Katonda as your last option. Katonda ayagala obeere nga you first seek him. Osooka kulaba ye, osooka kunoonya kulaba nti ye mwali mu nsonga zo. This seeking of God si yeyogamba nti no nti ogenda kunoonya otambule ng'ogenda ku prayer mountain onoonya Mukama. No, this is not what I'm meaning here. What I'm meaning here, owa kyentegeeza waneeno kwe kunoonya mu kigambo kya Katonda ekintu ky'ogenda okukola, business gy'ogenda okukola, omwami gw'ogenda ofumbirwa. Mukama ekigambo kya Katonda kyogera ki ku bafumbo, kyogera ki ku mbaga, kyogera ki ku businesses, kyogera ki ku baagala okukulaakulana, kyogera ki ku baagala okweyongerako, kyogera ki? What does the word of God say? What does God say? Katonda ayogera ki? Many people baagala amaloboozi agajja mu matu nga tebasoose kwesigama ku kigambo kya Katonda. Read the word of God, study the word of God. In the due course, the Rhema message will come. The Rhema word will come. Wawekyana bagamba the Rhema word is the word for now. Kyekigambo ekyegamba ekijja specially for you mu budde obwo bw'okyetaagiramu. The voice brings a message to you. But after giving your heart to God in prayer, in studying the scriptures, in studying the word of God, in listening to the message like this, mukuwuliriza obubaka nga buno, oyinza okuba okyawuliriza ne wajjayo Rhema voice in your spirit, ne wajjayo eddoboozi mu mwoyo gwo ne ligamba nti naye omanyi okuva n'olwaleero baguka mu kunoonya obwakabaka bwa Katonda, okuva n'olwaleero badde towa bimu bya 10, baguka otandika okuwa ebimu bya 10. Okuva n'olwaleero obadde toyimira mu bwakabaka bwa Katonda naye obadde towagira na mirimu gya Katonda, from today tandika okuwagira. That is a Rhema voice which comes in your spirit, a small still voice. Eddoboozi ettono lijja mu mmeeme eyo ne lyogera ne likuwa instruction. And trust me, if you follow that voice and do whatsoever thing it tells you to do, as long as voice say ogifunye nga wennyise mu Mukama, the moment you do that thing, I know very well the results will be good in the name of Jesus. No man, Bible is very clear, no man can serve two masters. So Yesu yasomesa nagamba, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things
and all the desired things we tuyinza okwogera ti n'ebintu by'oyaayaanira byonna n'ebirala byonna by'oyaayaanira bijja kwongerwako as long as osoose kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things. Biblia egamba nti Katonda waffe mugagga, ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Teri kintu ky'oyagala Katonda ky'atasobola kukuwa, era teri kintu kye weetaaga Katonda ky'atalikuwa kasita obeera nga you walk with him, otambula wamu naye. You first seek the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oyagala kukola mbaga naye oyagala kukola mbaga naye wa Mukama ozzeeyo nga obudde kwegamba oba kugamba nti owa Mukama ozzeeyo nga bimaze kugaana. Nkugambye olumu olw'ekisaaki olw'okuba kibeerawo akutaasa najja n'akusaasira embaga n'ebaawo naye olusi mu ngeri y'obugubi ennyo. So nga singa wakeerako n'osooka wa Mukama, some people they violate the principles of God. Let me tell you this, ne bw'obeera ng'osaba nnyo, kino ngenda kukiddamu emirundi ng'ebiri oba esatu. Ne bw'obeera nga walokoka era ng'osaba nnyo nga gwe akulembera oluusi n'okusaba mu kkanisa y'ewammwe naye nga gwe principles za Katonda ozimenya, kino kitegeere bulungi nnyo, tejja kulaba Katonda mu bintu ebyo by'omenyeddemu principles zaabyo. Kati kankuwe principle eno, Bible eri very clear egamba nga tonnaba kunoonya by'oyagala, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Bino ebintu byonna ebisigalidde eby'ensi biri kwongerwako ekyo Katonda kye yayogera. Seek ye first the kingdom of God. Sooka onoonye obwakabaka. Enno neegamba nti principle eri nti seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kakati musumba nga nsaba, musumba njagala business zange zigejje nga nsaba nga nsiiba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, but olina ky'owaayoko mu kkanisa, olina ekiweebwayo ky'owaayoko mu kkanisa. The principle of God's kingdom, ennono y'obwakabaka bwa Katonda ekuuma omukkiriza mu bwakabaka bwa Katonda. Wawo principle of giving, ennono ey'okutonera Mukama, ey'okuwaayo. Bwe twogera ku kuwaayo, so many people awo bazimba emitima. Kakati musumba we yatandise okwogera ku kuwaayo. It is very biblical, one should give. Difference eriwo, the people of the Old Testament bawanga tithe just as a command to them. Enjawulo eriwo, the people of the New Testament, we give the tithe as a sign of our love. We are not testing God. Malaki 3 egamba abantu b'endagaano enkadde nti munkeme n'ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Naye believer ali mu New Testament eyakkiriza Jesus Christ okubeera his personal Lord and Savior, you are different. Oli wanjawulo ku bantu b'endagaano enkadde. For us we give the tithe, not testing God, because for us now we have the revelation of God through Christ. Tetukema bukemi Katonda, tukola kye tukola nga we know that our God is a faithful God, so we are not testing him, because we just know that once we apply the principle it will give results. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Matayo 6 kyavudde agamba, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. His righteousness. What is his righteousness? Obutuukirivu bwa Katonda buliwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Obutuukirivu bwa Katonda tubusanga mu Jesus. Then kitegeeza you have got to study Jesus. Kitegeeza olina okusoma Jesus. Abalokole bangi nnyo mu kifo ky'okusoma Jesus basoma ba prophets bokka.
The prophets were there to give or to proclaim the final Messiah, Jesus. But tuba tusoma ku ba prophets, sikugamba ntosoma ku ba prophets abali mu Old Testament. You read about the prophets, study about the prophets. The more you study about the prophets, benefit jojam, olaba nti ba prophets ba pointinga ku Jesus. Prophet Moses appointing ku Jesus. Prophet Isaiah appointing ku Jesus. Prophet Amos appointing ku Jesus. Prophet Zechariah appointing ku Jesus. But prophets appointing ku Jesus. Mukama favors on Uganda. So, and his righteousness, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness. The righteousness of God is packaged in Jesus. When you receive Jesus, you receive eternal life. Ndibofuna Yesu Kristo ofuna obulamu butagwa olwachi. In Jesus there is full package. Everything you need is in Jesus. God has blessed us through Jesus. So when you have Jesus and when you understand Jesus, then you will know that you have Jesus. Bonosoma Yesu Kristo notegeera Jesus ojja kukitegeera nti now you have him, you have the righteousness of God. Tikati olina obutuukirivu bwa Katonda. Righteousness is a gift. It is just given to us as a gift. We do not labor to get righteousness. We just have to believe him. Once we believe Jesus Christ, we believe that we have eternal life. We believe that we have the righteousness of God. Toyina ngeri gy'obeeramu na Jesus. Toyina ngeri gy'otegeera bwakabaka bwa Katonda n'obeera ne Jesus ate n'otategeera n'otafuna all other things to be added unto you. Some people bali bwe batyo. They have Jesus in their spirits but they do not utilize him. Naye tebamukozesa era nabo tebakkiriza abakozese. Enjawulo yeeno, gwe nkozesa gy'okozesaamu Jesus eri emu, gwe kumukkiriza kukozesa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Once you allow the Holy Spirit in you, that is the Spirit of Jesus, the Spirit of God, the Spirit of God, the pneuma of God, the Paraclete, another one of the same kind, the Spirit, another one of the same kind, the Greek word Paraclete, Allos Parakletas, the Spirit of God, another one. Yesu bwe yayogera n'agamba batume nti nzirayo eri kitange naye ngenda kusaba kitange abawe omubeezi omulala alinga nze, the Paraclete. Once you accept Jesus Christ to be your personal Lord and Savior, allow the Paraclete in you, the Allos Parakletas, that another one of the same kind with Jesus, the Spirit of Jesus, the Holy Spirit in you. Allow him to dominate you. Mukkirize akudominating, mukkirize akufuge. Once the Spirit of God dominates you, your life won't remain the same. Once the Word of God dominates you, it will set you free. Waliwo ebigambo bibiri awo. A certain Bible translation ey'oluzungu emu egamba, know the truth and the truth will make you free. Timanya amazima n'amazima ganaakufuula ow'eddembe. Emu bw'egamba that you shall know the truth, you shall know the truth and the truth shall make you free. The truth shall make you free. Ebigambo bibiri. Make you the truth shall make you free and the truth shall set you free. Ebigambo bibiri awo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Timanya amazima n'amazima ganaakufuula ow'eddembe. Naye ntero bagamba nti kyovera ebiseera bisinga we go a little bit deeper ne tunoonya ku kigambo kya Katonda engeri gye kyogeramu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bible egamba nti know the truth and the truth will set you free. Timumanya amazima n'amazima ganaabafuula baddembe. Ekigambo set and make, they are two different words. Kati mu kigambo make you free and set you free, ebigambo oluwulira biringanga bye bimu.
naye bw'onoogenda mu grama waabyo ojja kukizuula nti byawukana. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. You shall know the truth and the truth shall set you free. Statement entuufu erina kubeera the truth will set you free. Amazima gagenda kusetinga. Okusetinga oba mukimanyi. Set you free. The Greek word there is phronesis. Kwegamba gakusimbe mu ddembe. Waliwo omuntu okufuulibwa ow'eddembe n'okuntu okubeera nga osimbiddwa mu ddembe. So the Greek word there eri nti the truth, amazima gajja kusimba mu ddembe. Omuntu kwegamba bw'oba osimbiddwa mu ddembe, amakulu gaakyo gali nti tosobola kusimbulwamu. Katonda bw'akusimba teri kiyinza kusimbuliza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, ndowooza ogenda onfuna bulungi awo. Katonda bw'akusimba teri kiyinza kusimbula. And you shall know the truth and the truth shall set you free. Amazima gajja kusimba. Bwe njogera ku kigambo setting oba set you free, mu abazimbi mumanyi nti bwe muyiwa enkokoto mulina kye mutera okugamba nti eri mu kusetinga. Kiki baba bategeeza abazimbi? Nti enkokoto eyo ebeera esetinga, ekwatagana n'ettaka, enywera. It is setting on the ground. It is setting itself on the ground. Yenyweza ku ttaka. Kyova nti enkokoto bw'emala okwenyweza bulungi ku ttaka, kizibu ogisimbula oba ogisima. Nzijukira ebiseera nga nkyakola mu nguudo, nga bwe tuba tuzimba enguudo tusooka kuzimba trenches oba egy'emyala egy'ebbali n'ebbali, naye nga mwana wattu bwe tuyiwa enkokoto mu mwala wadde gutambuza amazzi, naye enkokoto eri erina engeri gyesika neyesetinga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Enkokoto eri ng'erina engeri gye yesetinga, eri mu mazzi wansi mu ttosi. Ekyo ekibuga Kampala kyonna kisenyi. Nzijukira bwe twazimbanga enguudo ezo nga tukka wansi eyo, nga tusooka okuzimba emyala, tukka wansi eyo okuyiwayo enkokoto. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye ng'enkokoto esetinga ku ttosi eri wansi, nesetinga n'enywera, era mwana wattunga bw'enywera ebeera enywedde. Kati Bayibuli egamba nti mulimanya amazima n'amazima ganaabafuula baddembe. Ey'Oluganda bwekyo bwekivuunula, naye ng'Owooluganda akivuunula okusinziira mu translation eyo eyagamba nti the truth shall make you free. Naye nga kirina okubeera nti the truth shall set you free. Era New International Version yegezaako ate okuggyayo amakulu g'ekigambo ekyo, egamba nti then you will know the truth and the truth will set you free. Ne New Living Translation Version naye egamba and you will know the truth and the truth will set you free. Ne English Standard Version egamba and you will know the truth and the truth will set you free. Ebika bya Bayibuli bingi bigamba the truth will set you free. Kano leero ne King James yakakolamu era n'awandiika the truth will make you free. N'ekikulu kya byonna era okitegeera nti the truth will set you free. Set kitegeeza okusetinga, okusimbibwa. Nti bwe munaamanya amazima mu njogera ennyangu kyandibadde bwe kino, bwe munaamanya amazima n'amazima gajja kubasimba mu ddembe. Gajja kubasimba mu ddembe. Eddembe lyeririwa eddembe ye Kristo Yesu. Amazima bw'ogategeera agali mu Kristo Yesu osimbibwa mu ddembe lye. You are being set in Jesus' freedom. Otuuka mu kiwummulo. Abalala gye banoonyeza the Sabbath day, olunaku olwa Sabbiiti, gwe obeera otambulira mu
sabbiito oba sabbaati. Sabbiati olwedde mubeera otambulira mu ddembe eryo, olwedde mubeera otambulira. If you know the truth will set you free. New American Standard Version eyo naye ekikugirayo negamba and the truth will set you free. Set you free. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe munaamanya amazima nabwe ajja bafuula baddembe. So obutuukirivu bwa Katonda bwe buliwa ye Jesus Christ. Omuntu akkiriza Yesu Kristo okubeera mulokozi we bw'amutegeera, then bw'omala omukkiriza you study Jesus. You do not study demons, but you study Jesus. Unfortunately, we live in a generation which is so intimidated and frustrated by the devil. Tuli mu mulembe ogutiisibwatiisibwa nnyo sitaani era gumalibwamu amaanyi sitaani ng'omuntu abantu bali devil conscious, more devil conscious than God conscious. People are so demonic conscious than being God conscious. Abantu batya nnyo emizimu ne sitaani era balowooleza nnyo mu sitaani. Consciousness yaabwe eri twisted to the devil mu kifo okubeera nga yeeyongera kubeera twisted okubeera nga ebeera on God. Twist your mind tonight. Twist your mind today. Let your mind be set upon God. Leka obwongo bwo endowooza yo ebeere nga esetingibwa Katonda. Yesu bwe butuukirivu bwa Katonda. Obutuukirivu bwa Katonda olwedde obulina munda mu mwoyo gwo bukkiriza Yesu Kristo okuba omukozi wo. Naye obulaba nga bukola mu bulamu bwo, it is another deal. The first deal is free. Eyokuwasa righteousness. Righteousness is a free gift. You already have it in your spirit. Once you accepted Jesus to be your personal Lord and Savior, you already have the righteousness of God in your spirit. And that is Jesus. Okuba ina Jesus, you have got to study this Jesus. Abantu bangi balokoka ng'amaze emyaka mingi mu bulokole naye nga tafunangayo ku masomo agamusomesa who Jesus is in you. Who Jesus is in you and who are you in Jesus. Abamu bafunako oludda lumu, abamu bafunako essomo eribalaga who they are in Christ, but they don't know who Christ is in them. Hallelujah. But not together who Christ is in you, then you will know who you are in Christ. But not together Kristo yani mugwe, then ojja kutegeera gwani mu Kristo. Kubanga kiri bwe kiti Yesu agamba nze muzabbibu mmwe matabi. Amakulu gaakyo ettabi libeera mu muti liyingira mu muti wala. Nzijukira ebiseera ebyo we nakolerako kampani eyali efuna emiti gy'amasannyalaze ng'emiti egyo nze omu ku ba directors abagendanga okunoonya emiti egyo baba agisayininga ng'okukakasa nti egyo omuti gujja kukkirizibwa oba ogwo tegujja kukkirizibwa. Naye what I remember very well nti obumu ku bukwakkulizo ku muti gw'amasannyalaze gwe nanoonyanga waliwo ebibira bye natuukangamu nga emiti egiriwo nga tegikkirizibwa wadde nga girabika mu ndabika nga miwanvu nga minene diameter yayo gye twagala circumference byonna nga yeeyo, naye nga challenge eriwo ng'emiti egyo oluusi nga amatabi gagiyingira nnyo. Kati bwe gaba nga gagiyingira nnyo nnyini gyo nga nyiza omugamba emiti gyo gibadde mirungi naye tetugenda gitwala. Naye omuntu ne yeebuuza lwaki emiti gyaffe bagirese. Olw'ensonga nti emiti egyo gyalinganga amatabi gaagyo nga gayingira nnyo mu muti guli. Kati ono w'amasannyalaze balina engatta erinnya mu miti eyo ebeerako ka sharp ending ako, ebeerako engeri y'omusumaali ogwo gwe basimba mu muti nga we bagulinnya. Kati ng'omusumaali ogwo omuti usinga gubeeramu ettabi eryaguyingira ennyo, omusumaali ogwo w'amasannyalaze bw'aba asimbamu engatto ye ebeera tejja kuyingira. Kati nga point eri awo eri bweti nti omuti ogwo gubeera mufu olw'ensonga nti guba gwa butemu ku w'amasannyalaze. Singa owawumeme abeera agenda kulinnya omuti ogwo abeera likely okufunirayo accident ku muti n'aseerera n'agwa olw'ensonga engatto eyinza obutakwatamu mu muti olw'ensonga nti omuti gulimu ettabi eryaguyingira.
mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So emiti gye twanoonyanga, emiti gy'amasanyalaze bakuza mikuze nga gy'amasanyalaze babeera bagipruninga every time okulaba nti amatabi gali tegakula nga gaguyingira. Awo ndowooza ntegedde bulungi nnyo. Kati Yesu agamba am the vine, you are the branches. Tiyenze muzabbibu yemmwe matabi. Kyategeeza nti ettabi ekitegeeza lyekwata ku muti ate liyingirira ddala buziba mu muti. Kati bw'okkiriza Yesu Kristo okubeera mulokozi wo, that means you are the branch, he is the vine. Yeye muti, gwe ttabi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati gwe olina okubeera ettabi eribala ebibala. Kati Yesu akusuubira okubeera ng'osimba mu ye, onywa ku ye okubala ebibala. Kyokka Bayibuli egamba nti seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. And all these other things, once onookola ekyo, your life will not remain the same. Sigala ng'oli muntu musabi, sigala ng'oli muntu eyeewaayo, naye ekikulu kya byonna sigala ng'oli muntu akuuma God's principles, ennono za Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Like the principle of tithe, ng'ennono y'ekimu eky'ekkumi. Ennono y'ekimu eky'ekkumi ye yaleetanga blessings to the Israelites. Era ennono eyo teri kyawandiikibwa kigamba nti yasangukawo kubanga Yesu yajja. No, even in the New Testament Katonda abagamba nti they should. Agamba abafalisaayo nti ebimu eby'ekkumi nabyo mubiwe lwakuba temulekaayo n'ebintu ebirala ebikulu eby'amateeka. So Yesu awagira okuwa ekimu eky'ekkumi, naye abagamba nti n'ebirala temubireka bye muteekeddwa okukola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So to the believers abalowoza nti tithes akoma mu Old Testament, shame upon you. According to the scriptures, tithes or a Christian must tithe, not out of law, not as an act of fulfilling the law, but as an act of love. Ye difference gye tulina. The people of the Old Testament balinganga bakikola as a law. For us the New Testament people, we do it as an act of love, and God expects us to exceed the people of the Old Testament in our practice, in our portrayal of love. Katonda atusuubira ffe okusinga ku bantu ab'endagaano enkadde mu kuportrayinga love yaffe mu kuportrayinga oba mu kwolesa okwagala kwaffe gy'ali. Eyo principle etambuza obwakabaka bwa Katonda. Toyina ngeri gy'ogamba nti onoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe nga you are not a supporter or a builder of his kingdom. You must be a branch. Oteekeddwa okubeera ettabi eribala ebibala. There are so many believers in the churches today, they don't want to give offerings. Tebagala kuwaayo biweebwayo mu makanisa, tebagala kuwaayo tithes, tebagala kuyimirira n'amakanisa n'abantu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tebagala kuyimirira n'abasumba in churches. Even though kituufu teriyo basumba bannaffe abajja ne bakisussa, sente ne bazisaba nnyo ne kisukka, ne batandika n'okuzibagamba nti Katonda gwagambye leeta zino, bw'otaleeta zino ojja kulaba ebizibu. Abammwe mubaleetera obbagamba ebyo, naye ndi wano okubuulira ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Bw'obeera wakuyimirira n'obwakabaka bwa Katonda, oyimirire nabwo mu ngeri ennuŋŋamo. Kino singa kiyingira mu bwongo bwo, that as a kingdom builder, as a branch, Jesus is the vine and you are the branch. Yesu gwe muti, gwe muzabbibu, ogw'omuti ye gwe ttabi. Bayibuli egamba nti amatabi agatabala bibala agatemako. I'm the vine. He says, I'm the vine, you are the branches. Nze muzabbibu, yemmwe matabi. Genda onoonye mu Bayibuli mu Yokaana sura ya 15 olunyiriri lwa 5 bw'otaakirabewo nga nze nnyinnyuka okusumba. Bayibuli egamba I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kyekyo Yesu kyagamba. Nze muzabbibu yemmwe matabi. Singa musigala mu nze nange mummwe mujja kubala ebibala bingi nnyo. Kikyategeeza all these other things shall be added up unto you. Ebintu ebirala bingi bino bijja bagattibwako, bijja kubongerwako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Praise the Lord. Kikulu nnyo ekyo kitegeere.
kikulu nnyo ekyo kitegeere ng'omwana wa Katonda. Kikulu nnyo ekyo kitegeere ng'omwana wa Katonda nti gwe muzabbibu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yesu ye muzabbibu, ye gwe ttabi. Yesu ye muzabbibu, ye gwe ttabi. So if you remain in him and him in you, you will bear much fruits. Singa osigala mu ye naye mugwe ojja kubala ebibala bingi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So seek first the kingdom of God. Noonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebintu ebisigadde ebyensi biri kwongerwako. The righteousness of God. The righteousness of God. Jesus told that first and foremost, it is the responsibility of every believer, every human being, to seek the kingdom of God first, not lastly. Some people, they seek God lastly. Endwadde bweruma omuntu omu, Katonda amujjukira asoose kubasawo ne bigaana. Kola bw'oti, genda ku baddokita bakujjanjabe, naye ng'osimbula ekigere ogenda mu ddwaliro, ogenda ng'osaba, osoose na kusaba, then olyoka ogende mu ddwaliro. Eddagala lye balikuwa lyogenda okumira okujjanjaba omusujja ogukuluma. First pray for it, lisabire. Seek first the kingdom of God and all his righteousness, and all his righteousness, and all his righteousness. Noonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, and all these things shall be added unto you. N'ebintu bino n'ebisigadde bijja kugattibwako. He said no man can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Bible ebiveekirya Yesu yayogera bino ebigambo nti teri muntu ayinza kuweereza bakama babiri. Tosobola kuweereza Katonda na mamona. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. You can't serve two masters. Genda osome mu Matthew chapter 6 verse 24. Matayo sura ya 6 munnya lugamba bwe luti, tewali muntu ayinza kuweereza abaami babiri, kuba oba anaakyawanga omu n'ayagalanga omulala, oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona. Temuyinza kuweereza Katonda ne mamona. Mamona gwe mwoyo ogw'okweyagaliza eby'obugagga ennyo mu ngeri ey'ekiruvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abantu abamu mubeera nabo mu mirimu, ne muteesa ku mulimu, ne ssente ze munaafuna ku mulimu, naye omuntu omu olw'okuba abeera yeeyagaliza nnyo n'amaliriza nga okweyagaliza kwo ate ng'oluusi kubasudde mu shiiti mwenna ne mutafuna yadde n'ekikumi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kweyagaliza ennyo, mammon. So some people bwe batyo bwe batambula, balina omutima ogwa selfishness. Okweyagaliza. Abantu abamu kibatuusa ku ddaala eryeyagaliza ennyo to the extent nti tasobola na kukwata, afuna miliyoni 3 buli mwezi, ne tasobola kukwata mitwalo 3 agawenga ekimu ekikumi mu kanisa. Afuna miliyoni 9 ng'omusaala gwe buli mwezi, naye okukwata miliyoni 9 aziteeke mu kanisa ng'ekimu ekikumi kimumenya. That is selfishness. Mammon spirit is ruling in someone's life. Ogwo gwe tuyita gumamona gufuga ogwo omutima mu mutima gwe. The heart of mammon ebefuga mu ye. Mammon yesudde n'amaka mangi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omuntu omu nga yeefaako yekka, kubanga omwami oyo oba omusajja oyo yalabyeyo omukazi omulala atukula, alabika obulungi ennyo, kati olw'okuba ye yeeyagaliza, ayagala agende yaasanyuke, yaafune byayagala, alinganga agamba nti ono ye gwe yawasa, alinganga agamba nti yawasa kisolo. Bamunenyaako ng'ayomba, basajja nina okusajjalaata. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Lwaki kyotayagala bakukola ate gwe oyagala okikole munno? So the issue is this. Ensonga yeeno obeera otambula ne mamona. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oyagala okukumba bingi. Si buli mukazi anyirira bulaza nti wuwo. Si buli musajja aliyo bulungi nti wuwo sister.
Mukama waffe bazwe nyabo Luganda. Not everyone is yours. Not every woman is your wife. Not every man is your husband. Praise the Lord. So the issue is this, ensonga yeno. No man can serve two masters. Yes, wachogera. No man can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Tosobola kuweereza Katonda na mamona. Chobola Katonda ali very clear ne mu nsonga z'obufumba agamba omusajja kyanaavaalekanga kitawe ne nnyina n'anoonya omubeezi so saaba abeezi omubeezi amusaanira. Olwaleero mu generation yene y'abalokole mulimu stupidity of the highest order. Omuntu ava eno n'anoonya omubeezi atamusaanira. N'agamba Katonda bw'atyo bw'agambye. Katonda si musiru kulya kigambo kye. Katonda bw'ayogera ekigambo kye takikyusa. Yagamba gwe omusajja onoonye. A man shall leave his father and mother. Omusajja analeka kitaawe ne nnyina n'agenda. A man shall leave his house. Analeka abeewaabwe n'agenda n'anoonya omubeezi amusaanira. Lwaki onoonya omukyala nga jjajjaawo ne muwayiriza Holy Spirit at the end of the day? Tero bawulira eyo abamu nga bawa obujulizi nga byonna babiyita Katonda. Munnange Katonda, munnange Katonda, Katonda nze bannange kye yankoledde, munnange Katonda. Asinga n'okuwa obujulizi most of the times abeera nga ye namukadde gwe baafunye oba musajja yasinga n'owa obujulizi kuba yafunye kato. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Akawala k'abendi atutte kato. At the end of the day nti ate munnange musumba gundi takyamalako ate biki kakati ne mutuza musale zakalekere funa mubeeza akusaanira. So the Bible says omusajja kyanaavuleka kitaawe ne nnyina n'anoonya omubeezi amusaanira. No man can serve two masters. Wano n'amadiini ag'enjawulo at least kino bakimanyi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda ti omusajja alina kuwasa mukazi omu. Olaba n'eddiini y'Obuyisiraamu naye eri very clear nawe ekiraga nti nabbi yabawa obukwakkulizo bungi ku muntu awasa omukazi owookubiri. Simanyi olina okuba nga osobola obbamatiza bonna, olina okubeera nga bonna osobola okubeera nga obaagala kyenkanyi, which is impossible. So obukwakkulizo bwe yabawa outlining yabwo nnene nnyo. Buuza omusiraamu omutuufu eyabusoma si bano abaagwamu obugwe ajja kubuulira nti ekituufu nabbi alinga eyali abagamba nti balina okuwasa omukazi omu. Because obukwakkulizo bungi, okubaagala kyenkanyi it is another thing. Obaagala kyenkanyi tekisoboka, tosobola kwagala bantu abo kyenkanyi. Tekisoboka. It is impossible. Nawe eri mundu oba okimanyi togezaako okwefuula abaagala ekyenkanyi naye asinga okukolera oba omumanyi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. That means tosobola baagala kyenkanyi. That means the best way ey'okwagala omukyalawo ekyenkanyi ekituufu oba tukiyita sina kyenkanyi. A best way of loving someone is loving that person alone. The best way of loving someone is loving that person alone. But the worst way of loving is loving three wives at a go. Awoli mu buzibu. Toli baagala kyenkanyi ne bw'oli bwawe buzaabuza. Toli baagala kyenkanyi. Kati ekyenkanyi kye kino. Omu ali Masaka ate omulala ali Najjanankumbi. Essaawa zino oli munoono ali Najjanankumbi. Mu budde obwo bwe bumu ow'e Masaka awulira akwetaaga. Mu budde obwo bwe bumu. Oli Najjanankumbi naye mu budde obwo bwe bumu ow'e Masaka muli awulira omwoyo guli nnyo ogw'okulabako. Kaakati ate oli Najjanankumbi si nti oli egenze emirimu mitongole. Nedda oli Najjanankumbi na mulala. Ate n'oli ow'e Masaka omutima guli nnyo ogwagala okulabako. Kaakati olwo ekyenkanyi kyekiriwa. There is no equality. Mu bufunze nabbi alinga yali abagamba nti no yagala omu. Because teri mukazi ayagala mugattako ne bw'oli kinoonyereza emirundi 15. Ne bw'alibeera wa ddiini efaanana etya abeera tayagala mugattako. The Bible is very clear nti
yeri very clear omusajja kyanavaleka kitawe kye nenyina nanoonya omubeezi amusaanira babulaza ba generation eno temunoonya bakyala bakadde munoonya omubeezi akusaanira noonya omubeezi akusaanira mukama waffe bazonye abooluganda. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Namwe abakyala basista noonya bulaza akusaanira si jjajjaawo. Biri nnyo mu kkanisa z'abalokole. Why? Praise the Lord. Because mujja ne muwayiriza Holy Spirit. Holy Spirit agambye bw'ati. Holy Spirit agambye bw'ati. Holy Spirit agambye bw'ati. No. Omubeezi akusaanira. Omubeezi akusaanira. So no man can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Tosobola kubanga oyagala nnyo ebibyo okusinga Katonda n'ogamba nti ojja kwagala nnyo Katonda okusinga ebibyo. Test number 1 omuntu yonna gy'alina mu kulaba oba ayagala nnyo Katonda. Test number 1 eri ku ebyo Katonda byakuwadde otoola n'omuddizaako. That is the test number 1. Especially otoola n'omuddizaako. For example okuyamba abantu kirungi naye waliwo principles eziriwo zotalina kusuula maaso. Ojja kuyamba abantu bangi naye bw'oba towa bimu bya 10 mu kanisa muganda wange empeera yabyo ejja kusubwa. Olw'ensonga tithe Katonda yagikolanga gwe musolo ogutambuza ennyumba ya Mukama. Ojja kwagala omusumba ajja akusabireko ewuwo. You will need kwegamba ate challenge yenu ojja kwagala omusumba ajja akusabireko ewuwo. Tajja kusaba mafuta ga transport kubanga muna ate bw'anaaga kusaba nti musumba yansabye amafuta. But the issue is this. Ozagenda tambuza ki nga towa tithe. Tithe jajja okukozesa okutambula. Mukama waffe bazonye abooluganda si wuwo wokka ne mu booluganda abalala. The spirit of selfishness yagenda negamba nze nja muwa lwe naamuyita naye si bwe kiri. Bw'obeera owadde tithe every time that means n'abalala waliwo ate abalala bambi abamu nga bo tebalina bubeezi but nga pastor alina okugenda babeererewo. That means that money will help. So kyekyo Bible kyerera tugamba nti you should love God. You should love God. There is no way gyogenda okulabamu God's blessings nga zisumululwa in an extraordinary manner when you are a lover of money more than God. God wants you to have money. God wants you to have wealth. But wealth or money shouldn't take the number 1 place of God. The number 1 place of God should remain for God, not any other person. Not even wealth. Praise the Lord. Not even wealth is allowed to take the place of God. Nebyobugaga tebikirizibwa kutwala kifo kya Katonda. Oli mulokole towa kimu kya 10. Oli musiraamu towa zakati. Kwegamba gwe oliawo. Oli mulokole towa kimu kya 10. Oli mukatuliki towa ndobolo. Oli musiraamu towa zakati. Katonda ebyobugagga byo tabiriimu. Mukama waffe bazonye abooluganda kyobula bisobola okubuza emirembe. Osobola obeera mu byobugagga naye Yesu obiina naye nga tobyeyagalira mu lwaki. Oli mulokole towa kimu kya 10. Oli mukatuliki towa towa ndobolo. Oli musiraamu towa zakati. So mu byonna God is outside your things. God Katonda mu byonna wamugobera ebweru mu bibyo. Kati nze njogerera nnyo ku ludda lwaffe abalokole. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these other things will be added unto you. So many people bali makanisa basaba basiiba bagenda ku prayer mountain basaba basiiba begayirira bw'obasanga basaba abamu babeeranga emisoto egyewalulira ku ttaka naye ng'obuzibu Katonda si gwe kwewalulako ku ttaka nti kyayagala okulaba. No, okuvunnama tekitegeeza kwewalulira ku ttaka. Okuvunnama kwa New Testament kuli mu mwoyo. Kyangu nnyo ovunnamya omubiri naye ng'omwoyo guyimiridde.
nzijukira wawo kasitola akamu omwana omu bamugamba nga nti no munnange fukamira obuuze bwe yalaba bimutamye ne bamuga tugenda kukuba paka lwonoofukamira n'afukamira n'agamba maama nfukamidde naye omutima guyimiridde. There are so many people like that. Baweereza Katonda mu ngeri eyo, bajiwa Katonda mu ngeri eyo, emitima giyimiridde, emyoyo givunnamye, amanya emibiri givunnamye, emitima giyimiridde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. And we have so many believers like that. Praise the Lord. We have so many believers like that. Nzijukira kasitole kano, kamalize ne kasitole kano. Omusajja omu, omukazi omu yalina pasita gwe yali asabanga naye mu kyalo, ekkanisa nga ya kiwempe, nga basaba essaala Mukama abayambe, nga basaba essaala Mukama abasaasire, naye mu mbeera eyo nga bali mu prayers, nga bali mu kusaba, Mukama n'asaasira omukyala n'afuna esente ze yali ayagala miliyoni za 5. Mukama n'amuyamba n'afuna miliyoni za 5. Miliyoni za 5 wamala okugafuna yalina program egamba nti agenda kubeera nga awaaka ebimu eby'ekkumi. Yali alina program esiimako Mukama mu ngeri ez'enjawulo. Kati wamala okufuna 50 millions ezo, yakwata sente ezo najja mu kibuga kino. Leero kankyogere pasita kamwogere olw'ensonga pasita yakola bulungi nga Mukama yamulungamya. Yakwata esente ezo najja nazo mu kibuga n'azireeta ku Miracle Center wa Pasita Kayanja. Yakwata miliyoni 5 n'azissa mu bbaasa, n'akwata akadomola k'amata najja nako, najjayo ne ku sente entonotono azije nazo ewa Pasita Kayanja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naawe obujulizi naga musumba munange badde nga nsaba ne musumba wange nga tuli bwe tuti, musumba ali mu kyalo, ekkanisa eri mu kyalo eyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye nziza okwebaza Mukama era okwebaza kwange nkuleese wano. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omwoyo wa Mukama n'akozesa musajja wa Katonda Pasita Kayanja, n'amugamba nti ekyangu ky'oba okola kye kino. Omusumba wammwe ekkanisa eryetya nti eri mu kiwempe, eri bweti ne bweti, n'amugamba nti ddayo mangu ozzeeyo sente ezo, ekimu eky'ekkumi ekyo n'akadomola k'amata obiwe omusumba gw'obadde ng'osaba naye essaala, gwe oddayo obiwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Namugamba wano omukisa gwo tojja gufunawo, guli wa musumba w'oyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Those things happen today. Ebintu ebyo olwaleero bibeerawo mu bantu bangi. Teebereza omusumba ali eyo mu kyalo, ekkanisa eri mu kiwempe, akkiriza Mukama okulaba obuwanguzi, naye omukisa ogutwala maaso ekkanisa eyo gulina kuva mu bakkiriza abo baasabira. Naye abakkiriza bwe bafuna balaba nti kati miliyoni 5 wano tezisaanawo mu kiwempe, zisaana mu kkanisa ya Pasita Kayanja ey'endabirwamu. Oyo kwolwo naye Pasita Kayanja kwolwo yoyo Mukama gwe yamubikkulirako. Naye ate oyo waliyo bameka batamubikkuliranga. So many people we bamaliriza and they take their thanksgiving in places gye batalina bitwala. Si lwakuba ebifo ebyo tebibaamu Katonda, lwakuba ekifo ekyo oluusi tekibeera kyekituufu waba alina bitwala. Praise the Lord. And at the end of the day ne bamaliriza nga Mukama abanenya. What are you going to do as a believer? Do what you're supposed to do. Do what you're supposed to do. Do what you're supposed to do. Tominimizinganga kanisa, tominimizinganga musumbawo. Do what you're supposed to do. Love God. Show the love of God in the things of God. Mu bintu bya Katonda laga okwagala kwa Katonda. Let God be the number one priority in your life.
In this year 2023, Bible nga mukama byatulaga mu byawandikibwa bingi that this is a year of God's grace. Mwaka gwa kisa kya Katonda. Leka kisa kya Katonda kirabisibwe mu bulamu bwo. Begin to give the tithes and offerings. Wabadde tabiwa. Ate abamu babiwa ne babiwa lumu na lumu. Lwawuliranga maybe leero bampe leero sijja kuwa nange nina ebyange byenina omaliriza egindi nange nina ebyange byenina okukola egindi nange nina ebyange byenina ogira egindi. Mukama waffe yebaza nnyo abooluganda. That is the spirit of mammon. Mwoyo gwa mammon gweyagaliza era gwagala nnyo ebyago. Kugamba omuntu abeera ayagala nnyo ebintu bye n'okubeera nga yeefaako yekka. Mukama waffe yebaza nnyo abooluganda. Yeefaako yekka tafa ku balala. That is the spirit of mammon. Era atuuka ku extent ebeera nga Katonda ye number last option in his life. By'abantu batera okuwulira nti nno omulwadde alwadde nnyo kati olwo munoonye abasumba basabe, but at day one mwali mutandikirawo okusaba nga tannaba na kutuuka kubeera bubi nnyo, but some people banoonya abasumba nga biganye, then Katonda n'abeera last option. But tokkiriza Katonda kubeera your last option. Allow God to be of number one priority. God should be a number one priority in your life. Number one in your life. Number emu mu bulamu bwo. Bw'ofuna omusaala, God is number one. Hallelujah. Bw'oba walina kyakuwaddeyo, God is number one. Praise the Lord. Hallelujah. So principle ya Katonda bwetu bwetambula. God should be number one. God should be number one. Not only in giving tithes, not only in giving offertories, but also in loving people. God should be number one. Successful marriage esobola okubeera successful ng'erimu abantu abatya Katonda. Omuntu bw'aba tatya Katonda kitegeeza ojja kwenyumiriza nnyo mu kwenda because totya Katonda. Bw'oba otya Katonda, there are things byoleka. Waliwo ebintu byoleka because you love God. Oyagala Katonda ate omutya. Okutya kwenjogerako is respecting him. Saagala obeerenga omuntu omwe yagamba nti nze ntya nnyo Katonda kyova olaba ne mu kkanisa ntyayo. That is not the issue. Sijentegeeza. Okutya Katonda okwogerwako wano is respecting God, okuwa Katonda ekitiibwa. Bw'obeeranga n'omwami oba omukyala nga awa Katonda ekitiibwa, that is the greatest thing of all. Kyekintu ekikulu mu byonna. Ng'awa Katonda ekitiibwa. That means bw'aba awa Katonda ekitiibwa akyawa Katonda byakyawa. Ne bw'aba mu ebyo Katonda byakyawa nga mulimu ekimumegga, oyo ayanguwa okutereezebwa kubanga akyawa Katonda kyakyawa. Ayina emmeeme etya Katonda, ayina emmeeme respectinga Katonda. So the thought is clearly expressed by Jesus that if a man puts God first, then God will put him first. If a man truly seeks the kingdom of God, he need not be anxious for anything. Omuntu wabanga wakabaka wa Katonda bw'ateeka mu maaso bw'akulembeza talina kweraliikirira kintu kyonna. Eno Bible study every Thursday nja kubanga njikubuulirako. Olwaleero nzikiriza nkome wano. Nsigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega owa T.DIVINUS Outer Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Thanks so very much all of you. Yes, mbebaziza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sister Maggie nkwebaziza ku birabo byange bye wampadde byatuuse bulungi. Mukama akumpeera omukisa. Wamu n'abantu abalala mwenna mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama nga bwali omulamu nzikiriza nti buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi. Ekintu ekyakyenjagala bajjukiza, tulina website yaffe gye tuzimba enaatera okubeera nga emalirizibwa. Right now kasente akasinga nzize nkateekayo mu ngeri ey'ekisa kya Katonda, naye right now tubulako $100 zokka tubulako $100 okulaba nga efuluma. So you people of God, I welcome you to support this work in Jesus' mighty name. Stay blessed. I love you all in Jesus' mighty name. Amen.